Bana bange omutima gubanumira. Dorwin Gift Shirabo Bujingo Winnie Treasure Bujingo ye Winnie Treasure Bujingo Jennifer Blessed Bujingo Isaac Miracle Bujingo namutuma Isaac kubanga nalina abawola basatu nange ninga Ibrahim nga nduddewo okuzaala omulenzi era nga ebibuuzo biringa biri ebya Ibrahim nti mu bakozi b'enkozesa abaana be bazadde mwe muliva abasika bwange kyanava mutuma Isaac Miracle Bujingo. So the four of you, wherever you are, may God keep you for me, bless you, and we shall meet and dine together one day. In Jesus' name. Suzani makule mabega kawo yangamba naye nga banvuma omwana nga boogera bingi sikuzaalidde mwana sinazaala mwana ne mugamba naye olaba bwennyirira waliwo ennyumba ebeeramu omukazi n'abaana naye ng'ofa ne mugamba bwe kibanga bw'olizaala abaana ndikogga agira obeererawo naye Katonda nga bw'ali omulamu ojja kuzaala mu linnya lya Yesu. Yimusa emikono tusabire Suzani azaale abalongo. Akalulu ako kategeeza ki? Yimusa emikono mugambe Mukama ebigambo bibadde bingi nnyo. Suzani Makula mufuula omujulizi omulamu. Tuve mu ddwaliro nga buli omu asitudde bebi mu linnya lya Yesu. Zikubira baggulu mu linnya lya Yesu. Namugamba totya saagala kuzaala baana nga maama waabwe nabo bandya. Musajja yakwata abaana bange n'abeefuga ninza abagabe. Nyina abawala abalungi nabasonyiwa omutima gwange nabasonyiira ddala. Mbaagala nyere ennaku ezo nasanyuka nyina omu ku bo gwe nayogera naye ku ssimu. Nyina abawala abalungi bonna mbaagala bonna mbaagaliza. Amasasi ne begandibadde ganzise oyo wambwa talina authority kugaba mwana wange. Abaana kabakwate kabeere nabo kabeere n'omukazi kakola talina authority. Ekika kyaffe si kitono ate tetusobola kuggwawo weetuli. Abaana bwe bali ba mizimu gye baba mbaza gye bavuddeko balijja n'embaga zaabwe zibalinze.